Kasuku yagamba nti ku kabenje kaguni ng'agudde kabenje awaaliwo enkima. Nti omulwadde kaawonawo ayina enkima ye gy'atambula nayo. Kuba maama agifaanana kati kitegeeza munnatambula nayo. Yagamba abatawali yakyo. Omwana yagambye kino ekifaananyi yali amaze oggwa kabenje. Ndabanga tafunangako obuzibu mu feesi. Kino twagala okitereeza bassebo ne bannyabo. Tafunangako obuzibu mu feesi. Guli omumwa gwali guli. Gwegwo obuzibu buli nnyo ku magulu. Era eno waggulu mulamu. Naye oluyimba lwe yayimba alumanyi. Muno mu Uganda tewali yakyamata. Ate nagenza okwekanga nga bw'olaba. Baba otuna ewaabwe tewali yakyama obuzigo kyekyo. Obalaba baninako Oluganda. No, kati nsooka ove kazigo. Naye naye sente zino wone family ndala yalina emimwa negigenda gibula. Bajja kujjayo ng'oyogera tobiwulira. Mundeke. N'ekifaananyi kyo bakijjeko. So kakati Kasuku wabijjawa nti naye enkima wekatugambe teyali ya Alimpa weba yaliwo. Yali eno naki mu kaseera awali akabenje mu kiro ekyo. Enkima etalya nnyama. Ye Kasuku gw'obijjawa. Ye yali wa Kasuku. Msebuto butasa kubanga yaliyo. Laba no bwakanula amaaso ng'akakasa. Tumuwulire bwakakasa omaye kuku. Alimpa n'ebyamutuukako ebituufu. Musajja yali agenze ku kizinga n'enkima. Musajja mbu yava wano ng'agenda ku kizinga n'enkima. Nga bamunnyonnyola nti ekizinga ekyo ky'ogendako tebakkirizaako nkima. Ebizinga biri awo biringa bisatu byeddiringanye. Ekimu tebakkirizaako nkima. Actually ekyo batakkiriza nkima tebakkirizaako era n'abakazi. Abakazi tebakkirizibwako era abasajja ali ku kizinga ekyo bava okwo ne bagenda ewalala ne beegatta n'abakazi ne bakomawo. Alimpa ne banne ne babagamba nti bannange temukola ki temuleeta nkima ku kizinga kino. Ono eyampadde sitwero namubuuzizza nti Alimpa enkima agikozesa ki naye tamanyi nkima. Oba enkima yerimu eddogo ya Alimpa oba tamanyi Alimpa kyakozesa nkima. Naye mu Alimpa bagenda bazunga n'enkima ku lyato ne babalabula nti temuleeta nkima kuno ne bagaana. Era bwe baavaako ne bagamba bajjajja si basanyufu tebaagala nkima. Waliwo akazinga mbw akaddiridde wali enkima kwe zibeera. Alimpa si kwe kugwa ku accident. Mwamannyoge baagalondawo mulimu ku bizibiti ebyasigalawo kwaliko n'amannyoge. Alimpa baatyo ng'awona kufa naye mbw alina okuddayo bajjajja n'ayogera nabo tebakkiriza nkima ku kizinga. Kati nze ensonga ya Kasuku ku myaka gy'alina okuddawo n'atandika okwogera ebigambo ng'ebyo ebitakwatagana. Nze mutunuulira butunuulizi n'enseka ne ŋŋamba nti Katonda atte emyaka n'abaza entengotengo ku kkubo. Kati nze engeri gye ndabamu Kasuku bambi talina makulu. N'abaana be bonna bwe bali bansonyiwe. Entengotengo kati kyekiri mu mutwe gw'oyo omusajja temuli magezi. Asani enduga mwebaza. Ne bakasuku nabo sibalinako ttabu banoonya mawulire kuddawo jjukira baali baagwa. Bannayo Kasuku ng'omutwe gwo guba munene obutabaamu magezi kati guba gulimu ki. Ogwatta n'olubuto. Naye Kasuku akanula amaaso ng'oluga bayogera byemu amakulu. Omwana oyo. Abijja kale kakati abeera serious. Naye Alimpa ndabye nnyo video ze nnyingi. Omanyi nno nga tuvudde mu by'okusaaga. Omulwadde abasawo balina ekigambo kyayita bed rest. Mwana gwo weetaaga owummula. Kati anda amawulire bano balina omuwummuza. Mama Fina gwalina omwana oyo. Kubanga lwe nasemba okwogera Mama Fina lwali lwakutaano n'angamba yamugye mu ddwaliro n'amutwala baba bali baawo. Simanyi naye mbadde nteeso oba. He needs to rest. Musooke eddagala likole. Baye bonna abalwadde bonna. Olaba ono lwaga fire. Ale yayinza okati yafuna buzibu naye ng'omusayi gwagenda ku mutwe.
wallahi gonna wulidde ng'ebigambo byayogera ali ku anti kati we nalabye enkoko ng'eyambuka n'eŋŋamba ate embizi ze mutawadde biwata lwaki kyamaani aba ayita meeting essaawa wallahi nga byalimu bana abalwadde mubajjeeko microphones bannamawulire mbaleke bambi bawuwe Steven Nyambo ononyeeka omusajja lwagafa byayogera tebikwataganira ddala bamubuuza biki ebyaliwo kabenje ate agamba nti omusajja atalimpa oyo nno mwesonyiwa mulalu mubaleke bane basooke bawummule kasaba bafiirwa abantu neyo shoka ekyaliwo olaba ffe abataliwo mu kabenje akabenje kenyini kakutraumatizing bafiirwa abantu be baali nabo mubaweemu time those people need ekyamazima abamawulire tusooke tuleka abantu abo kubanga tugenda kumaliriza kuba kati emboozi weegenze tumaliriza ate alimpa agamba asani ndugga sima wabba ssente zange bye tulimu ebiboozi we tutabyetaagisa bye tuwulira omuntu yajja n'abayamba ate mulowooza ssente saa eno si sima yankwata munsa bane mwala ku mutoka yasani nduga we yali efaanana munda yonna ng'eri soiled yemu ku experience y'obulamu bwange sanjagadde kulaba nata nduga yawangalira mu motoka nabadde nkugamba nze nalabye bulabi wali gayi gwe batomedde nga ndi munnamawulire nsobola okuba ekifaananyi nenjogera ebintu ebiriko receipt naye nadde sobola otunulayo by the time omuntu weetikira omulambo talano ngateeka omulambo gwoli omuwala mu bbuutu akutta abalwadde bonna bajjudde omusaayi abatadde emmotoka ye nga mutandika gamba yatwala ssente naye ate era mu byonna kidde eri mu ffeffeffe ababanoonya baleke bambi tebali mu position ya kujja mu mawulire essaawa zino soke tubawo obudde tugenda mumaliriza ate tulina ebigambo ebyokuzza bingi kati yono wanazayo ne Kasuku nazza oli abawuli alina reason naye okubako kyayogera mubaleke bambi bawone mubaleke tubawo omukisa kumanyine bino ebintu ebirimu ebyokuwanyisinganya ebigambo alimpa essaawa zino just kale kirungi mama fina amuyambako essaawa zino naye mama fina naye talina buzibu kusinga baba bayagala okukwatira kwaki kwa alimpa kati abantu tubeera mu prosesi y'okuwanyisiganya ebigambo abantu abamu emitima gyabwe gitende ate era n'omulwadde tali omu so simanyi naye we tuba tulina engeri gyetusobola okukikola okubasooka obbeesonyiwako tubaleke kubala kati bali bulungi ye lwagafaya mulalu nze ku yenawulidde mulalu awo tuveewo kakati tugende oziza bafana bafana nti